Kula, Inisanko Akamaka, Yatemo Bitongana, when Zako Ponyo, Bulimuala Quendava, Sansa, yes, Avashi, when Yakalatoniko, Yamapoachi, Enseko, Wakiri Tokovaka Panadi, Nikanko Temongalo, Daganga Kojepidio, Yomola, Nobumoyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Enseko kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi kisula gu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya. Visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wasiika kakayire kusumuleko ebizibu byonna ebadde bikutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66 2. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 9888 13. Wanyana. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulikayo. Fenda toyo kuliseyo. Tuvuddeyo bulungi. Bane tuva mu Ekivulu kya Ronald. Mayinja nze nasoose wali wa Mufti Menke e Makerere. Bangambye obwana bubadde. Obwana eranze kye kyantutte Makerere kuba nategedde nti biri ebyencha. Ebyemitwalo 15 ku Serena nga tebijja kusoboka nga ate obuchudwe ni buno obukyayina amatutu agali ku kifuba nga manywevu obugonde emimwa. Obugonde emimwa bubadde Makerere. Era obunamba buyitinganye. Banga Franka gashumba kye yekoze. Subhanallah. Bannange. Kibadde oluvannyuma lwa byonna nga Ronald Mayinja lwe yatusuubiza. Ku lunaku lw'abakyala ng'ennaku z'omwezi 8 mwezi gwa 3 Serena Hotel. Era twajjawo ne tubagamba nti omukulu agezezaako okulabika nti alangirira date. Ne wakati mu kulangirira yasooka kujja wano kozi nali ku station Butere najja nangamba ina show ne mugamba oli serious nangamba sisagera interview weri wano Butere so nze nno ensonga yaki nkujje kutukutu mbadde watamale mirundi era interview weri awo show yakoze hakyakoze Abitex ampubye n'amuvunwa bwa tamale mirundi kyakoze Abitex tamale mirundi kye mwagala kankubira bulungi bamatakombiri abo abasambisa kono neddio awozanza okugulu kwange kono neddio byonna gyegonda giringa jani jalo na udiniyo aba inokulai kanti akubonereza anko natubulira chairman Nyanzi kye yefudde mu Nopwa ayine ebirala bingi show eziri awo mbadde busy naye onansunye okujja ku Serena ku Serena tuvudde naye era show badde kyenkane ewedde ngera bwe twali twakuba mu Kivulu kino tochi twali konkushuwa nti abantu bajja kujja reason being nti Mayinja ina audience ate bwe tulina audience be bantu abakozeemu ko kasente ebise ebisinga buli wobeera ne good music nga realistically ina music omulungi kiba kizibu nnyo okusanguka amangu mitima gy'abantu ne wankubadde ng'oba oli awo ina ensobi z'olina okukola ki z'osobola okukola ng'omuntu nga bwe tulabe Mayinja azaakola ensobi ez'enjawulo oba oli awo mu kudisappointinga abantu nekiba kizibu nnyo soka tujje wali Alien Skin cause nina ekintu kyenjagade ku Alien Skin abantu abali ku Megatron Alien Skin ne Mayinja babaddewo Alien Skin amuyiriddewo omubiri ate Alien Skin wajjiddewo ku stage olina video gyondaze nga asiima nnyo ate Ronald Mayinja nga mulaga nti amubeereddewo realistically musically
Ronald Mayinja legend era ina magezi mangi nnyo gasobola okuwa abaana ngabo bali enskin butabo basobola sustaininga mu music yensonga lwaki amwebaziza ku stage awo okitegeera ate nali enskin agezeza kukoleka nti ayimirira ne Mayinja nga ne Mayinja bwe yakomawo n'agawa kangende wali enskin ono tukwasaganye ekintu I think results zibadde positive bulungi nnyo turn up abantu bazze ne bagoba n'okugoba audience ebadde gundi kunyonga Ayimba at least agezeza okubeera nti Ayimba mwaka Ayimba ka Mayinja rehearsal yazikola bulungi rehearsals yazikola myezi ndowooza ng'ebiri emabega bazze bakola rehearsal n'Ayimba muko Kayimba ka Mayinja ngira bwe twamulabanga akakuba bulungi nnyo wali mu rehearsals so Ekivulu kibadde massive kibadde corporate abantu banyumiddwa kye bayita good music. So I have a question to ask you. Yes. Bana abantu abasigadde wabweru because ndabye ebizungu awo ebikadde andi kati kiri bwe kiti Serena eyo giraba Serena Ekivulu ekyo buli we kibaayo ne bakubya tiketi bw'ogula tiketi mukulu afunye ebibasa kyoba olina okuddako kiri eki kukeera otherwise wotake oba wagula oba tewagula yensonga lwaki bakemphasizinga nnyo lwaki mukubya tiketi ezisukka mu bantu abagenda mu Serena andi kakati kiri bwe kiti mu business eyo trick mweri nzibu nnyo okumenyawo naddala mu bifo ebyo ebitonotono era twajabako n'ebifo ebinene nga Namboolawo kiba kyongedde okuyitirira ffe twalabanga emipiira for instance eja Uganda Cranes nga bakubya tiketi bamayisaawo kituuza abantu emitwalo 4 n'ekitundu ne bakubya tiketi ng'emitwalo 8 oba emitwalo nga 9 ng'abali ebweru baagala kwenkanankana n'abali munda okitegeera so na wano ku Serena kikozesebwa nnyo Serena eyo bagimanyi bulungi nnyo nti bw'eba ebooze tuuza abantu ndowooza 3,000 nga banyizenyizeemu nnyaba. Okay. Good. Soko otunnyonnyole ennyimba omukulu azitabise atya mulabye bw'atandise okuyimba ennyimba za struggle ne bamuwa n'essaati avuddewo n'essaati ya Noopu ebaddeko ekifaananyi kya Bobi Wine akayimba ako kayimbe kabadde sensitive nnyo kalimu amakulu ameekusifu era kasitudde audience kyekiraga nti Ekivulu kino abantu bazze nga Mayinja bamwagala bwagazi naye bannankyukakyuka olabye vibe gye bataddewo n'enduulu era kwe kuvaayo n'essaati eyo bw'ayimbye akayimba twagala ennyo ensi yaffe kuba ne we tuvaawo ebeerawo okusinga pate zaffe kuba zo zibeerawo ne zivaawo okitegeera abantu balazze Mayinja omukwano ne bagana naye Mayinja oba wakola ensobi okuva ku side ene ennyimba zino nga zirimu ekinyusi realistically omuntu yenna ayagala enkyukakyuka bw'ogenda n'osearching oba n'owuliriza ennyimba za Ronald Mayinja zino tezikuleka kyekimu ye ng'omuntu asobola okuba nga yakyuka kiringa omuntu bw'aba nga abadde seeka for instance spreadinga gospel y'obusiraamu ne bukeera ku makya n'akyuka naye ng'ebigambo bye yayogera ebirungi ku busiraamu obutambi bukyatambula okitegeera kati yembeera Mayinja ssaawa zino oba oli awo abantu gye babadde bamulabiramu ye seeke yali spreading enjiri y'obusiraamu nga kaddawa yakakuba ne kanoga ne kasigala ku butambi bwe yakyuka ne kasigala ng'era katambula naye ng'abantu bagamba naye musajja gwe kiki ebintu bino bye wayogeranga nga tulaba bya nsonga nga tulaba binyuvu Buseeka yali w'amaanyi nnyo nga buli omu avuga bannange nga irimu nga ssaawa zino ekyokulabirako ekya Mufti Menk oba wano mu Uganda Seeka kiti okitegeera tugira bwe tugenda okumulaba ali mu ddaala gwa ngulube oba ngulube eno obuwomi bwayo bwagiyitire kuba engulube eyo abantu abagitenda obuwomi nabo bannange kano ogamba oba mu kiti ky'obwa Seeka obuwomi bw'engulube buno bwe bwakyuka kati mu kifo kya politics obitwalanga nansi ayabadde tayi era nakugambye wali nekugamba kakomyewo saawa yafanya kazi fanya kazi nze nga taata waakyo mulaba okay bayina munoonya mubanja ne mugamba agenda funa leero so yabadde advantage y'amaanyi kuba yamanyi wa ewali woyinza omwana okulabika nti agirayo ebiba tuli ku mwana we Praise Wisdom kati yali ku stage saawe yes bebe kulu gwe yagira
yagala kumusayininga I think omwana oyo nawe tujja muwogerako naye omwana oyo koze ennyimba ze ate zo sizaama ate z'abalala z'Ayimba ekirungi nti akyali mwana muto naye nga abaddeyo bulungi nnyo Mayinja naye n'amu opportunity okulabika nti afeesinga ku audience ey'ababede so abantu banyumiddwa show abantu banyumiddwa great music so nga tukigaziyiza why do you think that Mayinja bamuwagidde because yali yakakomawo n'ava mu bizibu by'omukyala yes nga ono gwe baagira gwe yeegadanga n'amusuubiza n'amutwalako amaka ennyumba why do you think that Mayinja bamwagadde nze ekisooka byonna bwe tuddayo ne tutematema Eagles production nga bwe yali bino twogera bintu kati biri ku ground teri muyimbi yali asinga buganzi Mayinja mu Eagles production yali musajja nga ayagalwa nnyo era nze ebiseera ebyo bwe twagendanga mbivulu ebyo bya Eagles production nga Mayinja bw'aba tannayimba abantu tebakakasa waliwo abantu nga babiri bo ebyaddala mu Eagles baali basoolobamuko ku banne Lutaya in fact baali basatu Lutaya Misa Kisemakula ne Ronald Mayinja era ne competition eyo gye beeteekangako wagiraba twalina ba big 3 eno mugundi mu raga reggae biki nga tulina Bebe Cool tulina Camilo ne Bobby Wine nga beepushinga then bwe twaddayo eno mu band music wadde baali bakibiina kyekimu naye beeteekako competition era ne basobola okwoutshining okusinga abalala so ne realistically omuntu yali asinga obuganzi n'abantu okunyumirwa music we ennyo nga ne bwayingira bwati ku stage olabira ddala nga audience egudde eddalu yali musajja ono Ronald Mayinja kati ekyo ne kimuteeka nnyo mitima gy'abantu ate ye n'abaamu n'akensuso kali akayisangawo revolutionary music oyo oba gospel yes ngayita mu nnyimba Africa tuli ku bunkenke ennyimba nyingi nnyo then n'ennyimba ezibuulirira okitegeera waliwo akayimba awo akalungi ennyo abantu ke baayagalanga ennyo nga kashepinga bulungi amaka engeri gye balina okutreatingamu abaana n'abazadde bw'otunuulira abato nkaaba empisa ez'omu bantu ennungi balizijjawa bw'akoppeeza maama we ayiga bw'akyaŋŋanya abasajja bw'akoppeeza taata we ayiga obwenzi n'ettamiiro bw'akoppa abakulembeza ayiga kulimba na kulya nguzi kale bwe ntunuulira abato nkaaba olya music oyo ebinyusi bye yalina so yalinamu ekyenjawulo ebintu era Ronald Mayinja ono kasita yawanika show nenzirayo ewa Nnaalongo maama nzaala n'agamba njagala genda mu Mayinja era y'ensonga lwaki nakugamba muze Nnaalongo mufunire tiketi munesi kibadde munnyo okitegeera Mayinja nali naye yali ambadde saati ya bbulu twalina mu mmotoka yes sibibadde munnyo kubate n'ekirala badde kutamala emirundi diini akubidde esimu n'oluddi akubidde esimu emirundi egi ne basima n'akubira naye abantu ku ground eno babadde baagala Mayinja okitegeera anti kuba nina mbadde naye sheyo gye tukoze eriwaawo eya chairman Nyanza okwera nti yali mu lukwero okugoba mpuuka ogundi weeri awo ya anko n'aŋŋamba kuba yegereswa bivulu bebakwade mu kivulu kino n'aŋŋamba nti Mayinja yabala bulungi buza bwaki bwe yava ebweru nga bigaanye bwe yakomawo yaddamu okwogera ku byobufuzi yaddamu we nategeredde nti anko kyayogedde ekituufu Mayinja before doing the interview Mayinja told me that tombuuza ku byobufuzi kuba Mayinja yategeera akamogo akamaanyi ebyobufuzi bye kaateeka ku kaaliya ye ozegera bannange bawadde nnyo Mayinja ssente Mayinja yategeera ebyobufuzi damage gye byateeka ku music career ye era bwe yakomawo wano n'ayagala agezeeko okwabstaininga from politics naddala okumwogerako kuba ebiseera ebisinga buli wootayogera abantu tebamanya kituufu kiri ku mutima Misa Kisemakula era basobola okutambula naawe enkola ya David Lutalo nga bwe yali atambula newankubadde awo yayogera abantu ne baagala omukyomeramuko naye buli woobanga bannayuganda bano tubalaga nnyo nti toli ku sayidi yaabwe osirika busiba kulabira awo
oba ali kusaidia ffe oba ali kusainga tebakutegeera osobola okusustaininga oba n'okutambula music industry eno kati Mayinja bwe yakomawo ekyo ekifaananyi kye yagezaako okulabika nti akola ki ateekawo y'ensonga lwaki ne baba muwadde essaati ya Nuupu nga newankubadde nti ebikonge bya NRM okuvira ddala ku prime minister ba minisita ba MP agikutte bulungi n'alaga nti njitwala okitegeera so ekyo nakyo kyongedde okulaga nti abantu oba oli awo Mayinja bamwagala nnyo ng'omu kati aganja I think ndowooza abantu bano bato towenyigidde nnyo mu bintu bino obuvuyo okola bintu byo yes tebakufaako cause right now Mayinja China music bangi kuba ssaawa zino nkuwe kyakulabirako nkuwe ekyo example eya Maddox abantu nga kwalya yes yazikuba ndowooza Maddox yasemba okufulumya obuyimba oba mu 1999 seriously awo atyo music yena gwalina mukadde so kati teri amanyi Maddox Sematimba wawaagwa politically naye bwajja mu Kivulu abantu ba NRM abanuupu bonna banyumirwa music okitegeera gwe kasitola ga side mu byobufuzi naddala nga majority tegikkiririzaamu oba ojja funa damage. That's why right now Mayinja bamuliko back then naate omuntu yakoze ensobi ye Gravity. Yes. Gravity I don't think that agenda kufunamu ate nekyala kufuniramu wawa campaign zigenda kuddamu wagenda okulya ajja kulya mu campaign ndowooza akomaawo n'ekirala Gravity ekye yakola yaleetamu nnyo akamanyiro n'akanyoomonyoomo akamanyiro n'akanyoomonyoomo we kajjira kwe kulabika nti agezaako okwataakinga personality okitegeera n'alaga nti gwe ngenda kufiirako oba ki oba ng'ate omuntu oba oli awo gwagezaako okuttunka naye tetubamanyiko background yonna yabukuubagano Mayinja wadde yakyuka olimi ne lutandika okutagala musicale eyo obubaka bwe yabuyisanga mu nnyimba teyagenda personal okitegeera era towulyangako lutalo lwa kuwaanyisiganya bigambo nga lwabawagizi ba Nuupu na Mayinja era bamukuba asirise tavaayo kulabika nti akola ki azaayo so factors nyingi ezireetedde Mayinja ono okulabika nti newankubadde alinga eyayo kyanga bwe boogera naye ate ne batamukyawa nnyo kiyitiridde ganja nina ekintu kye nagamba abantu togenda kwesiba ku struggle nga toyina nnyimba yes natuwa example ya Zex Zex yali muntu wa Rasta era sapira kitegeera Rasta bwe yali agezaako okulangirira Zex oyo nti agenda kubeera ogola mosudi yamwe kitegeera osegeera music kintu kikulu nnyo newankubadde olina side kogwa bano abantu basobola okwagala politically Zex musajja waffe wa Nuupu naye bonna ategeka music ddala na music anaabaleeta kati awo obuzibu we bujjira okitegeera big guy yes big guy in fact okuva lwe yagezaako okulabika nti aveeri ku side gye twali tumumanyidde n'agezaako kyagezaako okulabika nti akola mu kaseera kano kwe kulabika nti apushinga music of which tannatuukayo bulungi nnyo yes yaleetaawo mikono chini n'avumbeera tazzangawo ozegeera kakati music kikulu nnyo ng'oli ku side ey'enkyukakyuka naddala ng'abantu banajja mu kivulu kyo basobola okukuba wano praise ng'ozze mu bantu oba mu bivulu by'abanna abaliko ne bakuwanikira ne bakola ki ng'olinako woyise ne naye muganda wange okuba ne music abayita n'abaleeta finally nga tumaliriza yes what next for Ronald Mayinja so Ronald Mayinja right about amaze otulaga nti abantu bamaze omulaga nti bamwagala kaseera kano yes kikyagenda okuzzaako kyalina okuzzaako ku keepinga cool abeere calm nnyo then ate music ate wakati mu kuta music Mayinja dine gwanga liryongera bwoyimbya akayimba nti twagale nnyo ensi yaffe ffe n'okalabye nga kakyamudde audience beera realistic osobola okubeera side ng'olina side gy'otembeeta by'obufuzi naye nga tobanyigira ku liiso okitegeera ate wabivaamu yes okubivaamu si kyekikulu okubivaamu kati waliwo omuntu gwe mmanyi gwe twagamba mbwalya yes naye ye tavaayo wali omulabyewo anti kati kiri bwe kiti kati Mayinja olaba alina ekifaananyi kye yeesiiga abantu balina message oba oliawo gye baba bamusuubiramu
tejja kukyuka dobozi ly'abantu bw'anasigala nga ali mu music Mayinja tetwamumanyira mu newankubadde nti ennyimba ze ezaalaavu zaatambulanga naye nga Mayinja ate ennyimba nga nnyo ezaalaavu n'ate ezibuulirira bbiri y'ensonga lwaki yatambulanga bulungi musicale osobola okuba ow'enaalimu tugeze nguganzi gavumenti eno sigirabamu buzibu naye ng'ate ogiwabula n'ova n'okozesa eddoboozi lyo musicale n'ogaa naye mbutuufu kino ekyobuli bw'enguzi tekitambula bulungi kubeera bye yayimbanga oba olina omuntu gw'okubya akabalangu President Museveni oba omumamudde mu ntebe yo okucheckinga gundi checks and balance oba toyina musango gwokoze so Mayinja ebyo byalina okulabika nti asigalako akakayimba takoma kayimba buyimbi wabula akeefumiitirizeeko nze kankoledde nnyo ng'omuntu realistically bwe tuddayo eno ku ground abantu batabuse nnyo politically okitegeera abantu ebyobufuzi bibaawudde nnyo ng'ovuiki biteekwa okubaawula oli buli walabanga toli ku side ye nga atalaba mu environment mwe muwangaalira for instance ekitundu ebintu tebitambula bulungi tajja kulaba bulungi yes ensonga lwaki eggwanga buli baamu democracy bano bakaayana bamanyi nti kale mugira mututwalamu naye bino betulabanga tebitambula bulungi tujja kugenda mu kalulu tuleete owaffe ajja abitereeza yes kati ekiruma bannayuganda kwe kulabika nti ebibaluma tebalinayo ssuubi nti waliwo omulala anajja okukola ki obitereeza kyova beekubidde side emu realistically ebiruma bingi ate nga oba oli awo abali mu bukulembeze obw'okuntiko tewaliwo signs and symptoms zonna eziraga nti banaateekawo embeera ey'okubigonjoola y'ensonga lwaki bannayuganda bangi batunuulira bano abantu be balabanga be bavuddemu ne babafuula abalabe baabwe ddala ne tebabafuula balabe baabwe nti olw'okuba tebabaagala babafuula balabe baabwe olw'okuba nti beeyisa nga abo be balaba nti baagala obbakuumira mu mbeera embi ey'okugoba abantu ku mataka yenguudo embi education system embi economy okusereba unemployment eyabakulembeze okubeera mu opposition nga tumanyi ba opposition ng'ekiro bambala gomesi ne bateekako oba oli awo ne sitira ne bagenda okulaba abakulembeze ne babawo omusimbi so Mayinja alina okukeepinga calmness then n'okuyisaawo message ezo mu music yes so bananga abalungi ababadde batulaba ku mukutu ogwa Megaton Media ekivulu kya Mayinja bwetyo bwe tugezezaako okulabika nti tukitematema stories weziri story ya olutalo lwaguli terunnagwa Lwabitex ne Bobi Wine tamale mirundi alese bwino omukambwe ku lutalo lwabwe tuyina anko mukambwe nnyo alese bwino omulala ate ne story no wevaako tujja bera nga tubaleetera gundi alumbye babbi aliwo Bitex ndabagambye Joan ntikati ebyo mugenda biraba kubali ne kona tugenda baleetera story tutujiba wakati yes nanga semwangu okay akome akome